Kituufu Stanbic Bank kugamba nti n'ebyoto byolaba ebirende byatandika bitono ate kakati era Stanbic Bank yongera kugamba nti engombo eyo eyate kisoboka kugamba gifuliremu ddala obuwanguzi obwa namaddala mu buli kimu kyokola oba olina business yakulaninga ssomero oba kusekiwalinga bidi oba olina onoonya capital wa business yo oba onoonya akatale ka byamaguzi byo wane wakane emitala w'amayanja Stanbic Bank kugamba kiba kyagaana ng'olaba tekisoboka yonge eyita mu nkola yayo eya Enterprise Direct ekugamba bisobokera ddala bulungi nnyo era enkola eno ng'oyagala okumanya ebigikwatako ennyo ojja kuba essimu eri noti 3 2 noti 3 2 noti oba seekyo genda ku email email yaabwe eri enterprisedirect@stanbic.com abuterevu bawandiikire obeebuuzeeko buli kimu kitambuli bulungi nnyo jjukira Stanbic Bank erwansi bank enkulu eya Uganda ate nga ne ssente zimuteeka zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda gyettanire nnyo Stanbic Bank abuterevu obulamu bube nga ate bukyuka. Ekiri ekikeeseza leero tubadde mu match day 4 eya Europa League ne UEFA Europa Conference League. Timu ze ziyiseewo zisinga kubeera eno wansi mu Conference League. Timu zingazi Victoria Prison eyingidde points 12 ewangudde gyonna eri mu kibinja C yeyiseewo. Club Brugge points 10 mu kibinja D yeyiseewo. Gent mu group B nayo yeyiseewo ne points 10. Bana abalala mu kibinja E wali Aston Villa. Jukira Aston Villa eri mu group yemu ne timu betalegia wazawe ye Poland. Abo beetaagayo point emu ku match eddako okusobola nabo okwesogaata omutendero oguddako. Abasinga bajja kuyita ku match day 5. Era kyekimu n'ekiri mu Europa League. Ng'ogyeko Leverkusen yokka ina maximum points 12 mipiira ena ya Xabi Alonso gyatendeka. Xabi Alonso ono alina kyabalanga kinene. Tana luzinga mupiira gwonna mu season eno mu mpaka zonna ze yeetabyemu. Bakasamba emipiira 16 bawangudde 15 ekibi kye bakoze draw batebye golo 155 mipiira 16 ne bakonsidinga 14 zokka. Era be bakulembedde ekimeza ky'Ebugirimaani basinga timu ya Bayern Munich points 2 namba. So already bayiseewo okwesoga knockout stage mu mpaka eza UEFA Europa League. Abalala bajja kugira balindamu ata wakiringa ku match day 5. Liverpool kyesubiddwa ekyo yabakuwangulira Bufalansa ku timu ya Toulouse Vuterevu naye badde yiseewo ne bagisabudde omupiira munambe goals badde 3-2. Bwe batune babanga tabasobodde kufuna chance eyitawo naye omutendesi ya rotatinze nnyo ebirowoozo ndowooza nga bitadde nnyo ku timu y'abanafu aba Brentford gye bagenda okukyaza ku weekend. Nekibanga kyangu kugamba timu ya Turo yajangwirizaamu ku mulimu naye nga guno gwe mupiira era by the way Liverpool gwesoose okuluzinga nga Diego Jota ateebye. Diego Jota ono abadde ne run ya mipiira 38 nga ye yezira kuteebera timu ya Liverpool nga tekubwa. Ekibye nnyo ebadde ekoze maliri emirundi 6 naye ebadde wangudde emirundi 32. So abadde abatebedde abadde atebye emipiira 38 naye nga bweyesanga nti atebye timu eragenda maaso n'okavoidinga defeat. Kistopingidwa ekiro ekikeesezza leero jjukira nti yabatebedde golo namba 2 naye ne batawangula. Mase mu kibinja B jjukira ekibinja B mwe muli timu ya Brighton ey'Ebungereza ba debutants mu mpaka eza Bulaya zonna bakubye timu ya Ajax nga bagikyalidde budache goals badde 2-0. Ansu Fati omu ku bateebye ne Simon Adingura mulenzo yava mu ggwanga Cote d'Ivoire muteebi naye tebannayitawo bagenze ku points 7 ate Masai na 8 abasingako akabonero. So nabo kiyinza okubeetaagisa match day 5 ekyomukisa omulungi bajja kubeera waka bwe kibanga baagala kwesoga ate mutendera guddako. Bwe tugenda ate mu liigi yaffe yawana yababinywera tuli mu match day 7 jjo twalabe timu ya UPDF ng'estopinga Bull yabadde ina 100% record mipiira 6 eyo bagistopinze jjo bagisabudde goals za 2-0 wali Ebombo Muwanga Bernard next to Sam be baatebye timu y'abanafu aba UPDF goals eze 2 ne babanga bajjeewo kakati unbeaten ya timu ya Bull bagijjeewo era UPDF bagenze ku points 9 no bagenze mu kyamweda n'obonero 8 Bull eri ku points 18. Jovira yafunye win yaye ey'okubiri mu season nge kubalwa hiro goal 3-1. Ronald Sekiganda yali MVP w'amasaza ga 2019 mujjukira ababulemezi ng'etwala ekikopo bwe yali ekuba busiro enambole gole mu kubwerero mulenzo yali MVP bwe mbasuubira yali asaba na mu bandi ya timu ya bulemezi anda Simon Mugerwa nga coach waabwe. So yatebye gole yasoose ya timu ya Villa Umar Lutalo n'atebe ey'okubiri ne Peter Onziba n'atebe ey'okusatu yabadde golo nnungi nnyo ate Frank Kalanda Machete yatebye timu y'abanafu abalwa hiro gole emu yokka naye guno omupiira gwabatutte ku bottom kubanga goal difference yeyongedde negative yeyongedde okugaziwa ate yo Villa yagenze ku points 8 era mu kifo eky'omunaana ng'efuna win ey'okubiri. Liga eddamu leero n'emipiira 3 ku ssaawa 10 tujja kulaba Solid Bright Stars ng'ekyaza Busoga Kavumba tulabe URA ng'ekyaza Kitala guli Lugazi ne KCC ebakyaza Vipers kuno guli wali Erugogo
gwa sawa zigenda kubeeremu yakawungezi gwa ku bitaala. Jukira Vipers ekyali unbeaten, ndowoozayo ne ttiimu ya KCCA rather ne ttiimu ya Express be bakyali unbeaten. Jukira Express bagiteekako envumbe ennaku zino ebadde tekyakyaza mipiira gyayo naye nga we are stopping ali ekyali unbeaten. Vipers naye ekyali unbeaten, naye zino ttiimu ezaali ziwangula emipiira gyonna zikitala bagikuba juzi ttiimu ya Maroons, Bulu bagikubye jjo, so ttiimu ezirani unbeaten zakendedde katwasigaza 2 zokka mu league. Vipers bakyalira ttiimu ya KCCA balina coach Jackson Magera. Ye game gyagenda okusooka okukyaza nga actually game yejja kuba ya kubiri ku touch line nga ali mu mitambo gya ttiimu y'abanafu aba KCCA, so tulinze tulabe biki bagenda okukola akawungezi kalero ku ssaawa emu y'akawungezi. Kakati enkya ku lw'omukaaga Gaddafi balina Embarara City ssaawa 10 ne Maroons balina ttiimu ya Neekera ssaawa 10. Emipiira egyo gyonna mugende mugirabe kubanga gye gyaffe. Wano eri mu bazungu Premier League match day 12 naye etandika enkya ku 9 Wolves bakyaza ttiimu ya Spurs. Spurs babasuuza nabandi biteni yabwe juzi wano ku Monday ttiimu y'abanafu aba Chelsea basabule goal nyakwemu awaka ate ne balekera ebinubule bingi nnyo. Bajja mupiira gulonga balina babuzentizi bangi abasaminga Destiny Udoji ne Romero abalina red card. Romero ye wa mipiira 3 kubanga abadde direct, Udoji ye wa mupiira gumu yali second yellow. Kati abalala ba Mick van de Ven, Richarlison oyo abo bagulwaliddemu tebajja kubaawo. Already waliwo n'abalwadde abalala baali balwaledda ba Manuel Salomon, ba Ivan Perisic, James Madison yakyabuusibwa tulina kulinda press conference bagenda okukola olwaleero omutendesi atubulira ali mu mbeera ki naye nga naye ali omu ku basambi abaguvaamu nga balwadde juzi ku lunaku olw'Emmande. Spurs ebadde etera okukyala maka ga ttiimu ya Wolves ne yeegirisizaayo era mujjukira nti Wolves kasookedde engejja mu 2018 Spurs egenze maaso n'okuwangulirawo emipiira 4 naye Wolves guno gwe mukisa gwerina. Spurs nga egenda erimpinga egenda wonyegera mu kko guno gwe mukisa gw'erina ttiimu ya Wolves okuba ku ttiimu y'abanafu aba Spurs obulungi ennyo. Nabo balinamu abasambi abalwadde bendabyeko, Pedro Neto musambi wamannyo mu ttiimu eno mulwadde ne Hugo Bueno naye abadde takola bubi. Abasambi abo bonna omutendesi ajja kumisinga services zaabwe naye nga game ya 9. Crystal Palace balina Everton gwa ssaawa 12. Ku 12 kuliko Man U okukyaza ttiimu ya Luton. Luton ye ttiimu eremereddwa okuwangula emipiira 10 kweje 11. Naye juzi yakoze amaliri gabadde ga mulembe ng'esamba ne ttiimu y'abanafu aba Liverpool. Manyi nti esobola okwepika ate esanga United ng'erimu eddakiika ekyendeze Denmark bwe yabadde esamba ne Copenhagen mu Champions League ku lwokusatu ne bagisabulirayo eggoolo 4-3. Ttiimu yonna ndaba esobola okuba ttiimu ya Man U bwe beegezezaako okukola ebituufu. Naye Man U of course eri waka manyi naye ejja kwagala omupiira guno okuguddirako engulu kuba Luton zezimu ku ttiimu zezisembye ate United egina kwera ku Old Trafford nga bwe mutegezezaako esobola okuba ttiimu yakasuumusibwa kwa ssaawa 12. Ku 12 zezimu kuliko Arsenal okukyaza ttiimu ya Burnley nayo ebadde eri ku losses 5 ez'omuddiringanwa naye nga nnya ku zo za league era mu league emu ku ttiimu zibadde basinze okuteeba eggoolo ennyingi goals 27. Arsenal eri waka yakamala okuwona okuluzinga emipiira 3 egy'omuddiringanwa bakubye ttiimu y'abanafu aba Sevilla mu midweek eggoolo 2-0. Newankubadde balina abasambi abalwadde ba Pate, ba Jesus Smith Rowe, Nketiya naye yabadde mulwadde mu midweek teyasambye ne Odegaard. Saka yaguvaamu ogwa Sevilla nga mulwadde naye game bwe yaggwa mwamulaba yajja tayina gundi ice okujja okugira omupiira awo nga guwedde, so embeera mwali simbi asobola okusamba game eno ya leero era n'obukakafu olabirako. Southgate yamuyisa ku ttiimu ya Bungereza egenda okuzannya emipiira egya Euro qualifiers. Arsenal ng'eri waka etera okweyisa obulungi ennyo ate ne Burnley baginako ebyafaayo ebirungi by the way. Bw'otunuulira games 18 zebasembye okukwatagana ne Burnley mu mpaka zonna 17 ku zo Arsenal badde gena maaso n'okuavoidinga defeat. Burnley emu ku ttiimu zezizibira obubi ennyo buli ttiimu ebadde egiteeba. Nkugambye bakagiteeba goal 27 mu Premier League mu mipiira giri 11 gyokka. Siraba nsonga lwaki Arsenal tegiteeba nefuna points ez'essatu naye banga ate esobola okweza obubonero 27 gwa ssaawa 12 ku lw'omukaaga. Biri kitundu waliyo Bournemouth okukyaza ttiimu ya Newcastle. Bournemouth naye eteebwa nnyo naye considings 27. Newcastle erimu eddakiika 9 ky'olwokubiri Bugirimaani bwe yaleesamba ne ttiimu ya Dortmund baluzingayo 2-0 naye balina squad esobola okuba ttiimu ya Bournemouth wadde nga Bournemouth ejja kubeera waka ku Vitality. Ku Sunday tugenda kulaba Aston Villa yabadde mu mpaka eza Bulaaya olunaku olwajjo egenda kuba ekyaza ttiimu ya Fulham. Aston Villa eno teruzingira waka okumala ebbanga ddene eri mipiira giringa 12 era mu mipiira gye 12 gy'emipiira giri 3 gyokka mu etateebye eggoolo 3 nakudda waggulu, so Fulham yeesibe nnya ebiri tezimala ate si etateeba mu mipiira mu 11 eteebye eggoolo 9 tebalina muteebi oyo ate ng'emikisa bagicreatinga. Game eyo ssaawa 11
ne Brighton nayo yabadde mu Bulaaya ya sawa 11 esamba ne timu ya Sheffield eri ku bottom wansi ekonsidinze goal 3 sirowooza nti embavu eziva ku kitabo kya Amex wadenga Brighton yabadde mu mpaka za Bulaaya olunaku olwajjo. Nottingham nayo ekyaza West Ham yekyaza timu ya Nottingham. West Ham yabadde mu kiro kya Bulaaya naye eri waka nzikiriza nti esobola okubira ku timu ya Nottingham ogwo nagwo gwa sawa 11 ez'akawungeezi ku Sunday. Then game endala ennenemu ya Liverpool ne timu ya Brentford era ku sawa 11. Klopp ya rotatinzemu ko nga basama ne Toulouse ne baguluzinga 3-2. Ebirowoozo byamubadde nnyo ku game eno ya Brentford. Diaz kitawe yalabise so kakati ali mu mbeere musobozi okutandika omupiira. Liverpool eno awaka season eno esachiwalinze points zonna 15 mu mipiira 5 gyekyalizaawo etebeddewo goal 14 ne concedinga 2. Ate legena kujja mupiira guno ngenoonyo ku extending unbeaten run awaka bagiteeke ku mipiira kakati 18 jjukire 17 gye basembye okuzanyirawo bali unbeaten nga bawanguddewo 14 ne badrawing 3. So Brentford ina kola bingi nnyo okusobola okuba obusajja buno nga buli ku Anfield Stadium. Kwemu kitundu waliyo game nene Chelsea bali ne Man City. Chelsea yesu wadde yakubye timu ya Spurs egolo nnya kwemu nge bakyalidde ku Monday. Tetusobola kukiyimirirako ne tugamba nti bateredde nnyo basobola okubaako ne kibajja ku timu ya Man City. Man City ogiraba nga bwe beesamba tennaba kusambira ku foomu ya season ewedde naye era esigala esukuluma ku tiimu zonna zonna eziri mu Premier League. Mu midweek baasambye ne bawangula ekyomukisa omulungi babadde Bungereza tebaafulumye. Ennaku zino likodi yabwe ku Chelsea nnungi nzibu. In fact bw'otunuulira empiira mukaaga yabasembye okuzanya ne Chelsea mu mpaka zonna gyonna bagiwangudde baagala genda gwa musanvu kye ndowooza nti bakisobola. Game y'emu kitundu ku Stamford Bridge. Bw'ogenda mawanga amalala ng'eyitale bali ku match day 12 Lecce ekyaza timu ya AC Milan enkya ku ssaawa 11, Juventus bakyaza Cagliari ku ssaawa 2, ate ku Sunday tujja kulaba Napoli ng'ekyaza Empoli ku ssaawa 8 n'ekitundu, Lazio ekyaza timu ya Roma ku ssaawa 2 ku Sunday, ne Inter batebulira zibakyaza timu ya Frosinone ku 45. Bw'ogenda mu La Liga bali ku match day 13 Madrid bakyaza Valencia. We bakubidde timu ya Braga ku Bernabeu bagenda okukyaliza gwa ssaawa 5 ku Saturday, ate ku Sunday baka bakyaza Deportivo Alaves ne ku Wanda Metropolitano Villarreal ekyaddeyo ku ssaawa 5. Then mu Bundesliga match ya 11 Bayern bali ne Heidenheim ba Newcastle gwa 11 kitundu olunaku olw'enkya, Stuttgart bakyaza Dortmund gwa 11 kitundu olunaku olw'enkya. Kati ku Sunday table leader Bayer Leverkusen ekyaza Union Berlin. Timu eno nkugambye eya Xabi Alonso gyatendeka emipiira gyonna n'olumozi tebadde wangula miwangule. Season yene erabise emipiira 16 wangudde 15 ne drawinga gumu goal etebya 5-5 ekonsidinze 14 zokka mu mpaka zonna zibeetabyemu. Bakyaza Union Berlin babadde bakaluzinga games 12 mu mpaka zonna ez'omudiringanwa, but run eno bagistopinze nga bakyadde Italy ku Napoli bakoze goal emu ku emu. Nabo se bawanyo chance nga bakyalidde Alonso olunaku olw'enkya olunaku olw'Essande gwa saa 11 n'ekitundu. Era ku Sunday lwe tujja okulaba RB ng'ekyaza Freiburg, then ne Bufalansa match day ya 12 defending champion PSG yakubiddwa Italy nga akyalidde AC Milan goal 2 ku mupiira gwe yasoose okuteeba. Kakati era agenda kubeera kwawe nga akyalira timu ya Reims ku ssaawa emu y'akawungeezi. Byonna ebyo biriyo ku weekend. Tujja kwongera okubulira embeera nga bwe nebeetambudde. Gwe kyolina okukola kusigala nga weekuumidde ku CBS FM radio. Leero akati gye kali tujja kwera ne Hassan Badruz wa Hajj ne Bwana Chobe Haruna nga tugezaako okumulungula ensonga nnyingi nnyo. Nnya paka mukaaga ez'ekiro. Tituwuna atuuse paka saa 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.